Ebyokwebaka abantu ba Ssaabasajja babivuddeko bwe bakitegedde nti empologoma mweri mu lubiri lwayo lwe yakubye ku kibe ky'essaza ly'e Butambala e Kabasanda okusobola okugibugiriza. Era obudde bugenze okuvaako eddiba nga bali mu kubiibya. Nga bulijjo empologoma efulumya olubiri lwayo ku makya okukola dduyiro. Mu bukuumi obw'ekitalo Beene azzeeyo mu lubiri lwe okusobola okwetegekera omukolo gw'amatikkira. Wano nga namungi w'omuntu yamaze dde okweyiwa awategekeddwa emikolo emikulu naye nga nnyini tannatuuka abagenyi abayite basoose okutuuka nga muno mubaddemu ne Kyabazinga wa Busoga Gabula Nadiope era nga yaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kyabazinga wa Busoga wayise akaseera katono ddala Namunswa n'alabikako eri Obuganda wakati mizira okuva mu bantu be. Empologoma esoose kulamusa ku mujaguzo. Wano ab'empologoma bamukongozze okutuukiriza akalombolombo ka jjajjaabwe Kaddu bwe yakongojja Ssekabaka Kimera ng'ava e Bunyolo. Omukolo yabajjabe Kayiira akulembeddemu ab'embogo. Emizinga gy'engoma 23 gikubiddwa emyaka gya Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri gye yakamala kunnamulondo y'abajjajjaabe. Oluvannyuma Beene akalidde kunnamulondo y'abajjajjaabe okulamula Obuganda. Beene abadde anekaanekanye mu kkanzu ng'asumikidde ebifundikwa 2 okuli eky'Obulangira n'ekya Buganda ko n'enguugu ku mutwe. Kuno nga kw'otadde n'eddiba ly'engo ery'amabala 2. Era tuli basanyufu Abba gy'oli olw'okukuuma Kabaka waffe n'omuwa emirembe era tukusaba Abba omwongerere ddala emirembe. Akageri omukolo guno gye gubadde gwa nnono Obuganda bubadde bunekaanekanye mu nnyambala y'ekinnansi ng'era n'eweema y'empologoma bwe yatonaatoneddwa ng'eserekeddwa na ssubi olw'obukulu bw'omukolo guno. Ebivuga by'ekinnansi ku mulundi guno nabyo biggiddwayo byonna ne bivugira empologoma. Era wano omukolo gwa Seruti nagwo gukoleddwa nga gukulembeddwamu Jjajja Kayiira era bano basembedde nga baleeta amakula ng'abasajja babadde beetisse ebita ate bo abakyala nga beetisse emiwumbo. Omuserero wa Kabaka omukulu aleese amakula. Abaana b'amasomero abazina ng'enje n'amaloboozi okukira ennyonza basanyusizza Omutanda mu nnyimba ezimuwaana okukulembera Obuganda okumala emyaka 23. Tuli basanyufu nnyo okulaba ntubaddeko ku matikkira ga Kabaka ge tusookedde ddala okubeerako era gabadde ga 23. Ekitali kya bulijjo Cuucu asiimye okukwata bannamawulire mu ngalo olwo n'olyoka olaba essanyu. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka abo be b'amawulire be wankwasa. Oluvannyuma Ssebunnyo bwa Musota agabudde Obuganda ng'ali wamu n'abaana b'eŋŋoma. Omukolo! 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 Ssaabasajja Kabaka asiimye. Abantu ab'enjawulo okuva mu ggwanga n'ebweru waalyo
babaddewo okwesa omukolo guno ekitiibwa nga n'ababaka ba paalamenti tebalutumidde mwana. Bakali Serunyigo, WBS TV, Butambala.